tulinga abamawanga abali mu nsi ndala tetuli mu Uganda. Nga olabye basibyewo Sengenge tuli wakati tukaba amaziga. Emmere tetulina tukaba amaziga be tukabya ye Gerard Kisesamba bebandetedde obuzibu buno ne Kagolo Kristom n'omugagga bwali ye yakola ebintu bino byonna. Ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa January omwaka 2022 abatuuze b'ekitala ekisangibwa mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe bagwamu encukwe. Abantu abataategeerekeka bwe bakuma omuliro ku nnyumba y'omusumba Nnyaku Alex ogwaleka nga gussa abaana 3 nga ku bano kwaliko Yuma Ezra ow'emyaka 5, Bikiru Ruth w'emyaka 3 n'ekitundu, saako ne Jirisu Mukyanda ono nga yalina emyezi 7. Wabula nga bagamba nti ekuba omunaku tekya wetwogerera ng'omusumba Nnyaku ne mukyala we Florence Nakafu basobeddwa eka ne mu kibira nga bano nnyini ttaka ko batudde Kagolo Kristom yabeefuulidde n'atunda ekibanja kye yabaguza ekikunukkiriza mu yiika 7 nga yakiguzizza omugagga ategeerekeseeko erya Ssennyonga n'amusibako ne Sengenge saako n'okusaawa emmere ye. Nga olabye basibyewo Sengenge tuli wakati tukaba amaziga. Emmere tetulina tukaba amaziga be tukabya ye Gerard Kisesamba bebandetedde obuzibu buno ne Kagolo Kristom n'omugagga bwali ye yakola ebintu bino byonna yabavugirira sente bwe bajja okukolawo batuvuma nga bebalaba tebatusaamu ekitiibwa wadde akatone kati tulinga abamawanga abali mu nsi ndala tetuli mu Uganda. Bano batulambuza ekifo ewali amaka gaabwe era omwajjira abaana baabwe ne balajanira President Museveni okubataasa ku mugagga Ssennyonga wamu n'ennyini ttaka abaagala okutwala ekifo kyabwe mu lukwesikwesi nga beekokkodde ne RDC w'e Buyikwe olw'okwekobaana n'omugagga ne babatigomya. Naye ndabira ddala Museveni abadde atufuga bulungi naye kati owabaavu yaluwa Museveni jangu otuyambe n'abanja jangu otuyambe Diana tosirika ng'oyambye abantu. Naye kati ffe abatutya tulina bizibu ki bye muli abakulembeze ba poliisi musirise kiki kye nazza musango ki omugagga obanga aze ne mutandika kumufukamira. Babatuuze ne gye buli eno kati beebuuza engeri abafumbo bano gye bagenda okubaawo oluvannyuma lw'okugobwa ku kibanja kyabwe nga kuno bamaze ebbanga nga kwe bawangaalira nga basabye bannamateeka okuvaayo babayambeko nga balumiriza n'ennyini ttaka Kagolo okwegaana abafumbo bano ng'ate yabaguza ekibanja nga n'endagaano bagikolera ku LC. Woba otuusa akangu abaana b'ennyumba eyidde yonna omuli ono oyinza okuteekwa kugamba nti kansooke owunga wenna owunga n'amagezi negakugwamu abaana bo bafudde ennyumba eyidde bamuleke naye abeereyo ne mukazi. Mu bufunzefunzo y'omusajja yakola ki yasasula mu bye yasasula ebyandibadde ng'ebibolanga ssente enkalu yawaayo piki ye n'awaayo TV ye n'endagaano ne ziruma n'abateekako emikono ne bagiteekako naye olw'ensonga olw'okwagala omuntu okwagala okuba omunanfuusi n'okwagala kulya ebyobwerere kwega balinga oli bamuwa kikonde. Ye ssentebe w'ekyalo Kayonjo Damiano agamba nti kituufu Kagolo yaguza Nnyaku ng'endagaano ye yagikola ng'agamba nti ebyembi banoonya kopi y'endagaano yasigala ku LC n'ebabula ekyawa Kagolo ekyanya owamali bukyawe Nnogo okwegaana Nnyaku ng'atulaze ne kopi za busuulu kwazza asasulira obusuulu. Ye Kagolo gwe tufunye okuyita ku lukomo lw'essimu yeeganye eby'okuguza Nnyaku ekibanja n'asaba nti bw'abanga akakasa nti yamuguza aleete endagaano kuba yamumanyi ng'eyali omukuumi. Ekibanja kiki omuntu akuguza ekibanja kaba nandagaano ye mu buntu endagaano tikiti zino enkadde okiraba takuziwa saamukolera ndagaano naye puliambo bajinga endagaano nzikira mukono gwa musajja nti namukolera endagaano. Kaweesa Po yakusakidde eggulu eno ku lwa KSTV Agaalero.